Ebyafaayo byamenyeddwa mu ggwanga wano. DJ Suuna Ben oba muyita w'ensasagge muganda wange. Kino ekyafaayo kyaludde okulabibwa myaka 36 egiyise nga tuli mu bukulembeze w'omukulembeze ali ku essaawa zino. Suuna Ben omuvubuka eyaviira ddala e Masaka n'agamba ayingidde ekibuga agenda kuba bannayuganda omuziki mpaka we balikooyera. Ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 19 Suuna Ben ow'ensasagge ng'ali wamu ne Mbaziira Tonny bakyamudde abantu beebulenga ku jogies. Muganda wange kino kyafaayo tekiddamu kukolebwa nga DJ Akikoze. Abantu abasoma mitwalo esatu beeyiye ku kivulu kino muganda wange. Bwe twogerera ku ba DJs ab'enjawulo, aba DJs abasinga bagamba nti bo bakuba corporate music, bakuba music wa urban, be basinga numbers. Naye bannamasaka bano ababiri Mbaziira Tonny ne Suuna Ben bakyusiza omuzannyo guno. Bw'otunya ku kivulu kino eky'ensasage y'endongo ekyabadde ku jogies ebulenga kikulagira ddala nti abaana baagala music waffe oba muyite music waffe oli ow'ekinyanyanyanya ow'ebikabeji abantu kubazaala weno waggulu. Suuna Ben yatulaze nti alina amaanyi okusingira ddala music ddala oli gwe tugamba owa urban. Suuna Ben yayingidde ku stage ssaawa 5:30 ez'ekiro n'akuba abantu omuziki. Tekwabadde nti oba muyimbi gwe bazze kulaba DJ babwe Suuna Ben ne Mbaziira Tonny. Kitegeeza kino muganda wange gwatulaba nti abasinga muzzala wa music ne bagamba nti oyo abana Masaka. Naye njagala nkutegeeze nti teri DJ bano bemuwaana asobola okukuba ensasagge ya Suuna Ben gye yakoze ebulenga ku jogies. Mpaayo omu babiri gwampuliriza essaawa n'atugobera ku celebrity track. Mpaayo ba DJ babiri abasobola okukuba nga Suuna Ben kye yakoze ku jogies. Bano betuwaana mu lunaku wano. So muganda wange bino ebyafaayo byaludde okulabika emyaka 36 egiyise. Suuna Ben azeemu n'amenya ekyafaayo kino ku jogies ebulenga mu nsasagge y'endongo. Gwe kyolina okukola kiri kimu ku subscribinga n'omanya nti otugoberera yonna gy'oli mu nsi gy'oli kyakutuusa ku buli kimu kyonna bakifudde mu ggwanga. Naye nga twongera okuyozayoza omukulu Suuna Ben Mbaziira Tonny mukyusiza geemu eno music eya Uganda. Abasinga batugamba tuwuliriza music ali urban, naye essaawa eno wetwogerera bawuliriza ensasagge n'ekinyanyanyanya. Bawuliriza ensasagge mu kinyanyanyanya. Muganda wange kyolina okukola kiri kimu, tandika okutegeera music owaffe omutegeerere ddala. Gwali kuno mbuulira DJ kyasobola okuteeka ekivulu ne kijuza bwe kiti. Mbuulira DJ ki asobola okutegeka ekivulu ne kijuza bwe kiti. Ng'ogyeko DJ Suuna Ben ne Mbaziira Tonny nga bakuba ekinyanyanyanya kye muzaala wanti bakinyanyanyanya. Mbuulira DJ ki asobola okikola. Mbaziira Tonny ayina gye bayita Stream Live Avenue. Eri awo Makindi bakola bulango bwa radio ne TVs production yenna mu maloboozi ne visual. Stream Live Avenue awe Makindi. Suuna Ben akola ku bukedde radio embuutikizi. Okitegedde? So muganda wange bannamasaka mwenna ndowooza tulaze abava mu district ez'enjawulo nti ffe tukwatidde music industry eno mu ndongo. Yadde bakiyita kinyanyanyanya muganda wange. Gende yekalisize eyo wa munde abaana bakuba endongo. Ndalabye emiti nga baana banyenye emiti mu nsa. Suuna Ben okoze ekyafaayo muganda wange. Si kina kiyinza kugamba. Nkutegeeza nti ne Mbaziira Tonny ayina ensasagge ate naye gy'aleeta mu mwezi ogwokusatu. Nalabyewo posita awo nja kuba mbategeeza ebisinga ku ebyo. Mu mwezi ogwokusatu ate naye leeta ensasagge. Tulageko ba DJ b'ekibuga Kampala bayita ba urban music we bakuba basobola okujuza abantu we bati. Gwe mbuulira waliwo asobola okujuza abantu bati. Suuna Ben be yaleese ku kivulu ne bajjula abantu basoma emitwalo 2 ku jogies ne bulenga. Omuntu oli yaŋŋamba nti munnamasaka yenna alemeddwa okuyingira ekibuga Kampala abeera bulenga. So eri abadde ensasagge mu ndongo Suuna Ben. Bwe twogera ku ndongo datu Suuna Ben and Mbaziira Tonny kati tuyinza beerabira.
tetuyinza beerabira bw'oba oyogera ku ndongo ya Uganda ne badijja abaliko mujja kulowooza badijja Abanigeria nakuba Abanigeria nyimba 2 ez'Abannayuganda nyimba 6 z'Abanigeria naye bano abaana baffe bakuba ennyanja yaffe omwana akubira akayimba ka dipo nazigala akakafeero n'akuteeramu ekitomato sauce n'akuteekamu cabbage n'ateekamu sukuma wiki n'ogamba wow Suuna Ben ne Mbaziira Tonny ku celebrity track kwe tuli wano si kugamba nti nalidde omuwogo salidde kigaati kuva wa Suuna Ben naye nze nkukakasa nti muganda wange ndwa kukola story bweziti naye ng'abaana bano bakuba these boys they can beat to the fullest. Mbaziira Tonny ne Suuna Ben bakubira ddala kale oyo gwe mulidde abadde nsumba muyita Sesanga batte naye era tumuyisaamu honorable agenda kwesimbawo kawempe ki kawempe south jangu bagambe eddoboozi era tutuika bitesi ekituufu kawempe y'amaserengeta njagala tuwonya abantu bayo abatalina mubaka saawe tebalina mubaka kale oyo bamuyita Sesanga bati bweyo tutambudde byaffe bya freestyle ku sound mbadde ne mwana mulezi woba akugata kati kifaananyi mbadde ne mwana mula Edith Nanyonga my golden producer naye takolena ku zino wali Nanyonga taliiwo Arthur abaddewo nga kalabalaba w'okulabika nti ebintu bino bitambula bulungi yajja mulasita kati muniga okitegedde kale bwetyo mbatadde mbere bulungi nze ngeze naye kinyanyanyanya omwana akuva Suuna Ben Mbaziira Tonny bakuba Mbaziira Tonny akukyabasa township tunes ne mwana mwala Sophie Chebi bakikubira ddala muganda wange twagala kulonda Abantu Videos Telefine ekolechi twagala tubatulale nachi Videos Telefine yafa nachi mukenda timu y'omuntu wa buli kamachi kola lwatu omukono togeza n'okujjayo siibula bweti siibula balenzi badijja b'ekampala bonna bagambe mweyabwe bagambe otya Mbaziira Tonny Suuna Ben nachi buli awulira nga twagala omukono gulekeyo okole bweti namba ebifaananyi ebyo bifunye bulungi tebibamu okunnyonnyola enkya lwobiika ebifaananyi ebifunye bulungi omanye obutakwata naye leero nkakasa leero bino obirina luyima Francis luli wakwata bubi leero okwata bulungi Beni select perform Steve nachi zonna zaffe tugende maaso kakati nze ngamba buli ali wano nkimanyi Katonda